manager oyina budde wano business eyeri ogira okyuka anaje era mwomya yango byeddanga Nenga tuli bulungi. Mjengwe. Yao. Chechiro naye. Kitia. So steady. Nga tugeze ku Saha mukwano gwo era onakolala tusembeza wano kusibula bamawulire n'emikwano gye ne balirwana abe bingi byakoze ng'omuvubuka kuba kati fa bamawulire atulambuza eri wansi wali olusukulwe gyakoze gyazimbye ebiyumba mwatekatiko okulundira enkoko ennyumba yiino tugirabye gyazimba abawadde kyakulabirako ki King Saha mwe ng'abavubuka bamugoberera because manyi kati abamukulu wamu abamukulu waffe ffenna ekisooka atulaze nti enjaga simbi mpozi abaginywa obubi bebagifuula embi enjaga simbi naye abaginywa obubi bebagifuula embi ekyokubiri ogikozesa enjaga sinza giri amulukwe mpozi engereke nalwala abasawo bampaawo obuteekateeka obutakwatagana naye era nga omanyi ogira n'oyisaamu kubeera n'abasawo baagala mulamu baagala mulamu kati wenjivaako nenfa simanyi bye baba banjijanjaba naye nga era si nnyo katonotono so tudde ku kiri nti atulaze abagikozesa obubi simbi abaginywa obubi ye bagivumaganya ekyokubiri atulaze nti ebintu byonna bisoboka kubanga King Saha batutwalako ereeyo mu famire eri gyazaalibwa bali bubi nnyo naye bw'aba asobodde ozimba zimansioni ku myaka gy'alina emitono bwe gityo kitegeeza buli muvubuka ali eyo atoba tobeera ddala buli kimu kisoboka naffe tusobola okubikola yadde ova mu famire ng'efaanana etya ekyo tekirina kyesobola olina kwekkiririzamu nti kati kanumbe n'olumba then ekirala kino ekyokuvaayo ne yeesimbawo kitulaze nti era still kola byokola bw'otuukako wootuuse ng'olina obusobozi obuyamba abalala jangu eyamba abalala tobaleka kukafiiramu oba oli awo teyandize kubanga wano tazze kubba azze kutuweereza bano abajja ye bajja okutubba era naye akigamba lumya azze kubajjawo atukolera ekintu kyaffenna bano bakola akakundi kaabwe kababbi ne bakozesa erinnya lya wuma kyova olaba tubatwala ntyagi
n'okulonda bakuteekateeka balemerwa notuwa date entuufu ey'okulonda tumaze bateeka nnyo ku pressure ne tubagamba tulonda ddi mutugamba tukube campaign naye tulonda ddi kwe kulonda okwagenze mu byafaayo kusoso tegekebwa nga tetumanyi na date ya kulonda kitegeeza n'abategese okulonda batya akalulu oluusi mubeereyo abantu ne bakuba enduulu Museveni agenda ddi nga tagenda naye n'abalala abatudde mu ntebe buli omu watudde tavaawo kati katubasindiikirize kakati abantu bano aboogera kati nga bulaba bebekulu bweyava nagamba nti King Saha tagwande kukulembera King Saha munyuwanjaga nti oba oli awo kisiiga ekifaananyi ekirala kyokka ate oba oli awo oba osinkanye King Saha one on one ne munyumyamu ne mwogera olaba nti ate era ekifaananyi kirala kyalina enjaga anti bebeera naye agenda okwogeranga enjaga emukubye gwe bagambye agenda obyogera abakwali era naye enjaga yemala omukuba enjaga wekukuba ogenda ogattagatta bigattegatte naye eba emukubye kati erina buzibu ki mu covid twaginywanga eddagala nze mbadde nsuubira gavumenti ya Uganda yanditunuddemu mu njaga eyo kuba etuyambye nnyo mu covid awo baleeta buvakisiini bwabwe simene baleeta buki bakufumita obuyiso n'ogenda n'olwala n'obonaabona naye enjaga ekibikola bisatu wali eri obuukabuukamu katono nodda ku muzuuli ng'oli ku stede so ne parliament by the way mwandigitunuddemu akola obulungi asiimu enjaga eyo mugitunulemu si mu bubi naye mugitunulemu ne bebeera okwogera ebyo amala ginywa bw'oba oyagala otegeera nti enjaga ekola gamba bebe amale ennaku 2 nga tanywedde enjaga ojja kutegeera nti enjaga y'amaanyi awo ne gavumenti wejja okuva egirigalayizinge bannayuganda ekizibu kye babeera nakyo oli waafuna ekintu ekitambula mu kifo ky'ogamba banne nti kino kituyambako tusobola okikozesa bwe tuti netambula ateekawo mbeera ekibagoberako ddala pasita wamala okulokoka n'aleeta obuntuntu bw'obutategerekeka ng'akugamba genda oyokya amasabo g'ewammwe kyokka ye tayokya gwe gwawo akabiriiti oyokye womala ogwokya n'ogw'eddalu kati abannayuganda bo bwe batyo ne bebe simwewunya okwogera ekyo naye oba Saha anywa enjaga kase naffe bagenda okukulembera naffe era ye katigole y'emu kati oyagala ataginywa tukulembere atali mugi wa ddalu akulembera abagwi b'eddalu oba ogenda bakulembera oti Saha newomugamba newomwogerako okyalina otukulembera alina otufuga yalina otukulembera yalina otukulembera oba alina ebisaanyizo oba tabirina yalina otukulembera ffe gwe twagala ababaddewo be mugamba abataginywa simanyi abaasoma ennyo batuyambye eki let them go sasaga nti ogimanyi naye abasajja n'abakyala ng'obayuuguumya nnyo mu buuma eyo kiki anti buzibu ki bw'olina nabo bakubbira ki sirina buzibu nabo wabula obuzibu obuluma bonna yes obuzibu obuluma bonna omanyi nabagamba obuzibu bwe tulina muli neggwanga omuntu atya nnyo okuvaayo okwogera ekituufu nti gundi oli mubbi gwabbye ensi yaffe gwatulabiza ennaku gwatubonyezabonyeza kati ate nze mu Allah n'abanga yantonda nga nekkiririzaamu nti ndi musajja bwe bukya ng'okoze ensobi nkugamba okoze ensobi bw'oba okoze ekirungi era nkugamba okoze ekirungi kati fiina mugerwa mubbi okyakikatiriza nti mubbi babbi akabondo kaabwe konna kababbi naye bamulina obutakkaanya gwe nefiina nga tebuli muwuma emyaka gye mingi wandigeye namukwanana oba yankwana ne mugaana naye emyaka gyaffe givali kati tewaliwo obutakkaanya we buva walala wabula mubbi omuntu aziza entertainment sector emabega omuntu eyajja muwuma mbw azze kuyamba ne baddira wuma ne bagyonoonayonona ne bagivulugavuluga wuma yafuuka y'abantu babale so nga ate wuma ye Uganda Musicians Association eyandibadde etwala abayimbi bonna kati oyagala nveeyo twebaze omuntu bwatyo tugambe nti fiina mugerwa mwebale nnyo okuzza entertainment sector emabega mubbi sente zonna ze bajja ewasale nga tuli mu lockdown ezaakola ki lwaki tomuyita ne mutuula ebbali nemwogera nabo noyogera nabo oba netimu yokubanga sigwa omwe katakanya nabo naye okubayita nemuntu noga nti bannange ekintu kyaffe mukirazaawa tulaba nti obulyawo kyekyali sinze okusinga okikubira mu mawulire simanyi sitaani teyeetonda tebakulimbangako ekyokubiri towolerezanga omubbi ng'omuwulira bbe ewa neyiba gwe n'okuba mu ngalo omubbi takkutabanga mayembe era bw'amala okubba ewa neyiba naawe akulumba kati omubbi mulwanyise nga ng'omuwulira akyaliwa akyali ku neighborhood kati fiina newokera n'omutuuza wali tasobola lekera bubbi lwaki ng'enti sitaani teyeetonda fiina babba nabo balekulidde
ba big eye balekulidde bakenge Michael bonna beegobye yalemeddewo mbw akomyewo okwesimbawo mbw atereze kikyagenda okutereza kyatatereza luli naye ndaba ebintu bingi bye bakoze mu Buma nga ki bawandisiza abantu bageza kufuna kadi zaabwe kadi ogirya njikuwe kadi tugende ogiteeke ku sowani ogirye gitwale ku ssomero omwana asome kubanga byali byalema abakulembeze abaaliwo bageza kutalaga Uganda yonna. My question is kadi ogenda gitwala ku ssomero esasulira omwana wo fees mbulirayo kadi eyo kyosobola ogikozesa kimu representing atoli muyimbi then we bulijjo nga toli represented obadde kyanjawulo ki ekiba kikuzeeko kadi bajjayo miliyoni 600 ewasali musale mbo bagenda kukola database bawandiise abayimbi Uganda yonna bwe baleeta ezo sente mu kifo ky'okwata sente baziwe abaana be bamanyi nti batobye n'endo nga abayimbi be bamanyi bagenda embale ne bawandiisa abakomazi b'embugo ne bagenda ejjinja ne bawandiisa abasiisi ba capati ne bagenda embalala ne bagamba bano abantu sirina nangeri gye nnyinza kubannyonnyola omuntu kubategeera wabula ekituufu ekiriwo bagende mu mutima mulungi bagende agaaniddewo anti ebyange obimanyi oze kuba vice president Buma no nzize kuba general secretary mukwano gwo King Saha aze kuba president singa mukwata obukulembeze bwa Buma mutandikirawa nze wentandikira goba fiina waliwo n'ababbi abalala bakolagana nabo ngenda bagoba nkuliyetingewo vacuum Wuma ebeeremu omanyi kiringanga gwe wobeera wano ng'olina emikwano emifu emituufu tegisobola kujja kuba emifu giraga nti gikola nnyo kati Wuma tesobola terera ng'erimu abantu abafu kati omulimu ogwange kangobe fiina mugerwa nsooke mukube mu kalulu akakwatemu owulire ensasagge wemmala omugoba alina ne banna abalala awo akabondo kanene kati tunulira omusajja gwe baleese mbuye chairman electoral commission Jeff yagamba mbu muyimbi namulaba ku TV Jeff yayimba wabane tubeere ba mazima simutegeera ojiba Jeff kyoyo ali awo omusajja munene nnyo alina olubuto olunene nnyo muwanvu akomeeyo bawaggwanga ki fiina yamuleese mbwe yagenda otulondesa lwaki tuleeta misa kisemakula n'atulondesa nze newe banziba akalulu muganda wange nga misaki yakubiriza okulonda ngamba bugambi bampangudde kati oyo yenna katemba bano bafiina badominatinze enkola ya kaguta nga woogiraba mu kifo ky'ogamba nti tukole akalulu wekuba kwesimbawo tuleete akalulu nga kali feya batuwangule oba tuwangule aleeta abantu abagenda omuyambako babba akalulu kwegamba kati Uganda etuuse nti n'okujja omuntu mu ntebe watudde eya Wuma tulina mala genda mu nsiko tumale kukwata mundu. Seka salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikutadde olowooza akuume mwebale nnyo abatulaba bampita omukunji atasera general secretary Wuma kiwedde King Saha omanyidde ebbanga ki ng'ojjako bino ebyokuba nti ayimba omulaba ku TV naye mu nkolagana ng'owokukyalo enkolagana tebadde mbi mulabidde ebbanga kuba ndi wa kuno okuva lyasenga wano nentandika okumulaba kuba luli nali mpulira muwulire naye okuva lyasenga wano ne mumulaba simuliddeko okusiza ne baneiba bonna sinna kye nali muwuliddeko kiki kino ekibi kugamba enkolagana nnungi wamu n'abatuuze esebe era takuyitako olukuyitako nakuterako eŋŋombe tadde mutuuze mubi esebe kanyugereko ne madamu sanyisa okulaba madamu atidde biki biyinza okunyumiza mu King Saha okuva lyasenga kuno byojira okwenyumirizaamu olw'ensonga bwe yasengera eno waali wabi naye bwe yatuuka eno wakyuka wajjawo engeri y'enkulaakulana sengeri era y'enkulaakulana kubanga bonna ye yasooka eno wansi eno naye okuva lwe yajja emmanga eno bonna wakyuka ndooza ne baneiba era obalaba amasanyazi gaali tegaliyo yagaleeta eno n'agaleeta eno baneiba bonna bagajje okuba nti yagaleeta ku kyalo eno wansi eno gaali gakomeyo waggulu ye n'agatuusa eno wansi bemuko bye mumwenyumiririzaamu nakuwa abavubuka emirimu ku kyalo kuba waliwo abavubuka abajja ne bakola emirimu kitegeera obubaka kiwonza okuwa King Saha kunaku nga luno lwayidi obubaka buyinza okumuwa kumusiima tikyatukoledde kirungi era agende mu maaso kubanga yabone bulijjo era akikola si gwe gusoose naye ne bulijjo era
akikola. Kale tweyanziga tukyagenda maaso n'okulya yiddikiza yatuyise tulwala twetala ebyokulya ebyokunywa byonna tuli mu kwasiganya sigalako tukyatambula ffenna.